abantu mwenna nga yojoli wanfuule kizibu kyera nga wanteeka ku bizibu byoyina nga nze mu ku kizibu ekikulumya omutwe ekikuguza data mukwano nkugamba ekigambo kimu tigaziye ensawo y'obutategeera kubanga nze nkyaliwo era totawana kubonaabona nnyo gula akatte mmese kaali kumiko kofu oveewo owone full figure yes nze ndi muzibu nnyo munnange bondaga nti oli sitaani nga nkugulira geyeena kati nze ndi makooti lwa muvuka kuvaayo kungamba alinga eminyiraga mambo yanneebakako nanzaalamu yayagala kakasansi nti yanneebakako nalabye naye Grace yatadde omwana we naye ndaba nga bamweditinze ne Prince Oma ne bamweditinga ne lusuku lwa seminti kati bikwataganira luddawa ensi ya masitaani ya butayagaliza ya bukyayina bujja kubanga Rema ndo zaposinze mwana we ku page ye ne mujjayo omwana we ne mumweditinga nga mwagala ne mumukola mbe mwagala nze nkuza abana b'abantu tebavumwa nkuza abana b'abantu tebabe yali malaika eyo malaika yo angel atamanyi ne bwokirekawo kibebi ali akati newo kituuzaawo mu ttaka mwana wange nkugamba nti ensi gyozzeemu erimu ennaku erimu amasitaani mangi n'abatayagala n'ab'emyoyo emibi naddala kumu abaana ab'obuwala naye Mukama akusaasira akutekeka ekisa kye nkubika musaayi gwa Yesu okulenga oli mwana ng'olina amagezi ofune good marriage ofune emikisa obeere muganzi obeere mugagga naye ng'ekiku ky'abennaku omanya Katonda okulenga omanyi Katonda ate okulenga oli mufunyi naye ng'oli mugezi obeere mulamu nkugobako endwadde n'amasitaani Mukama abeere ng'akuwanirira ng'akulabirira ng'akugabirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Obeere nga maama wo, obeere nga taata wo. Asinge maama we, asinge ne taata we. Kwa taata we tudda mu reality kalya ye yawa dokita yinza okuba ng'egenda esebengerera. Ate etya. Okusinziira bwayambala bwali ba doctors batera kubeera secrets. Ba doctors bino by'amasuuti byaggwawo ba doctors tebabeera nnyo mu public kubanga oba otyo ogenda omweyabiza. Program ene kutuswako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obwenjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate ng'abuulirira subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Nze Lujja ne full figure tuli kusula motors okusookera ddala so kunyonyola abantu kusula motors tusumulule. Yes, mpozi nyongero bagamba nti sula motors tutunde motoka empya n'enkadde ate sula motors tugule motoka empya n'enkadde jangu kusula motors ofune motoka ku kibanja mpola empya n'enkadde byonna obisankusa moto bosobola okuyita ku 070 0701879187 direct obeera mu office za Sula Motors. Okay. Waliwo n'ennamba ya 0772093525 eyo nayo ennamba ya omugagga Sula Motors. Emmotoka gye tutuddemu wano kika kya Noah new model. Eno Vox? Si Regius. I think ani motoka tulinawo nnyingi. Regius. Eno Regius eh? So eno family car. Ne wali ndaba weeri bagiyitaani eri. Emotoka zonna weeziri wali buli mmotoka buli kika kya mmotoka abantu bangi bade baagala nnyo super custom ezo nga zaabula ate kati zaakomyewo super custom zaakomyewo gofu weeziri Forester Nadia buli mmotoka buli kika kya mmotoka tulinawo mmotoka obulinga bu pick up obukola businesses obutonotono bwe butyo bonna we buli kusula moto osobola okujja yes nofuna akamotoka kagenda okola business tulinawo bu Lawum Vitis buli kika kya motoka kagamba weekiri osobola okujja tulinawo Land Cruiser tulinawo Prado taxi zonna weeziri so bw'oyitawo osobola okwerowoozamu emmotoka gy'ogamba nti kanvuga eno kantwale eno bakangula eno. Okay, ye Sula Motors ekibuye ku Salama Road T Junction ekirira ku Lwebusaabala waliwo amafuta bagayita Africa Oil waliwo ne kalina empya eri mu kuzimbibwa side ya mpola opposite so kubanga totoka kuba Sula Motors nobera nga wefunira emmotoka eyo kiroto kyo enywa amafuta oba etanywa amafuta bei rahisi oba bei ziri ez'ababede zonna obera ozifuna bulungi nnyo. Yogera ku Bugwe katono nnyo obabuulire n'engeri gye babafunamu tubere nga yetusumulula. Okay, Bugwe bagula ettaka etaliiko nkayana tebatunda ettaka etaliiko nkayana gwayagala ettaka oba oli weeri waggwanga oba oli around wano genda mu Bugwe eriyo estate ogula ettaka etaliiko nkayana oba obakubire
bakugule kataka nga tayiriko nkayana eri ekyapa n'endagaano osobola okuyita ku 0705035267 direct tobera mu Bugwe Rio Estate wali mu office zaabwe zisangibwa najja Nankumbi opposite the club ya Nyondo bantu balambulukufu office zaabwe weziri osobola okugenda n'otuukako n'oyogerako nabo ne bakulambuza ku state zaabwe ze balina n'olaba nti reporting gisobola eno environment yayo eri bweti eno yetodde ne bweti byonna biri mu Bugwe Rio Estate. Okay, so ye Bugwe Rio Estate aba sponsors abatujja kuba tubaleeta mu maaso kaawo nga tumaze okutambuza emboozi yaffe. Full figure tutandikire ku kiriwo social media. Era kyannumye nnyo okulaba ono muvubuka yeeyita omukunja. Simanyi omukunja atasera. Yagenze n'akola video n'agamba mukwate mutunulira amatu g'omwana. Ono omwana wa Kenzo ono Rema yanema n'olubuto. N'aleeta omwana wa Kenzo, n'aleeta n'omwana wa Amoza. N'abagatta. N'agamba Rema obwamalaya wagenda n'olubuto gabye omwana w'omusajja. Oba eteekera ze linkwata nayo n'omwana waani. Ddala comment kizonoonya na likes zizonoonya okutuka ku ekyo ku mwana w'omuntu. Singa bakukwata ne bakuteeka mateeka ogenda bitabudde. Abantu bangi Rema yatuuka okugenda n'amala n'ebbanga nga tafuna luto nga bayibuuza oluto bamwebuuza bakola ki gw'ovuddeyo okutte ficha y'omwana ogitta omwana ajja kutuuka ekiseera akule ayagala okutamba atuuke ku airport nga kuliko ebigambo birala nga nene eriyo ebigambo birala nga buli muntu ayinayo bintu ki bwe tugatta embeera eyasookawo mbu simanyanga olubuto luluddewo okulabika ate lulabise omwana azaaliddwa mbu ate simanya ate woono so kinnuma nnyo era kyenyamiza era nja kugamba abantu nja kwogera ng'omuzadde naddala nganze naddala abaganda bange mwenna bali eyo bw'oba ng'omwana wo tajja nga mu public oba nga mukazi wo talinyanga mu public tomakinga mwana wo public sitaani public geyeena togezanga okuteeka omwana wo mu public togezanga okupostinga omwana wo in fact ndowooza social media tugirekera abasirusiru I think tugijeko abaana baffe tugijeko abaana kubanga Rema ndo zapostinze mwana we ku page ye ne mujjayo omwana we ne mu editinga nga mwagala ne mumukola mu bemwagala kikyamu nkivumirira era nze singa yabadde wange era nze newuza ne human rights zeziri tosobola kukwata life ya mwana muto omwana mulungi bw'atyo nottakalya eyo nanotandika omuwa abasajja n'omuwa bakitaye bw'oyagala n'omuwa baki that is bad. Too bad. Era buli akikola buli ateekateeko kikola buli yakikoze baby Alia kuyozaaliza okuba nga aweezeza omwaka Mukama akusaasira okule mu nsi eno ey'ebizibu ne Yesu yatugamba nti mugume nze mpangula n'ensi gye mbalesemu erimu ennaku mwana wange nkugamba nti ensi gy'ozzeemu erimu ennaku erimu amasitaani mangi n'abatayagala n'ab'emyoyo emibi naddala kumu abaana ab'obuwala naye Mukama akusaasira akutekeko ekisa kye nkubika musaayi gwa Yesu okule ng'oli mwana ng'olina amagezi ofune good marriage ofune emikisa obeere umuganzi obeere mugagga naye ng'ekiku kya byonna omanya Katonda okule ng'omanyi Katonda ate okule ng'oli mufunyi naye ng'oli mugezi obeere mulamu nkugobako endwadde n'amasitaani Mukama abeere ng'akuwanirira ng'akulabirira ng'akugabirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Obeere nga maama wo obeere nga taata wo. Asinge maama we asinge ne taata we kwa taata we wetudda mu reality kalya ye yawa dokita eyinza okuba ng'egenda esebengerera okusinziira bw'ayambala bw'ali ba doctors batera kubeera secrets ba doctors bino by'amasuuti byaggwawo ba doctors tebabeera nnyo mu public kubanga oba otyo ogenda omweyabiza otyo ogenda omweyambulira otyo ogenda mu ddwaliro lye njagala okutegeeza lujja nina ensonga ki nkugamba nti tuleetanga omwana wo mu public ffe twajja Mukama yatusaasa ne tujja damages zetufunye zetuyiseemu nnene nnyo zotasobola kumanya na kunyiga kati ze ndi mu makooti lwa muvuka kuvaayo okungamba alinga eminyira agamba mbu yanneebakako nanzaalamu yayagala kakasansi nti yanneebakako just ekyo ekirooto kye ye public eyo yes tomanyi damage kize nina tomanyi how much money zosobola kuspendinga kujjawo ekyo kuba abasirusu togenda bagana bokutegeera ekyo kakati waliwo abantu bangi abayina ssente oba bali mu bitongole oba bali mu office zaabwe oba tebamanyira tebalina mu government nga balina ssente naye nga tebali mu public era nga bati omuntu ali mu public nga bw'ojjo balina nabagamba tukwagala nnyo naye kamera nga bakutya ffe tulina abantu betu meeting akaniza ni mukwano gwa Rajiv mutabani wa Sudiro amanyina okumpereza kasente my sister naye atya kamera atya tayagala obeere naye amene abantu betusinkanye bangi nnyo tiwandibaddeyo n'abantu abakuyamba ffe tulina abantu bangi bafather abaani bapastors abagala okuyamba naye ng'akutyako public kamera eno gy'olimu eno obutaala buno bw'olimu temumuleeta kamuyambire eyo temumuleeta mu kino dokita obadde otumenyera nti okulabikira mu kamera dokita
okubeera nnyo mu cameras mu public abantu batandika n'omujja emize nti ayagadde ono nti atafunye another girlfriend atandise okwambala shorts eyo si respect ya doctor maybe nti asobola okubeerako ku weekend anyway nemukyalawo naye si mu public doctor ali mu short bino ebyabayimbi stocks you know tosobola mugana kunyuma nga bw'ayagala naye ng'engeri gy'alina respect ya doctor mpandowooza yange sivoola njagala mukitegeere nti respect ye ne currency gy'atambuliramu ey'obwa doctor nze bange doctor naye tekyetaaga doctor asigala doctor omusawo asigala musawo tulina ba doctors oba nkikunyonyola nyinza okikunyonyola notakitegeera ba doctors banjawulo tulina ba doctors nga yakwata bukwa Spain n'ayawandiika ku ddagala tulina doctors nga tunatunuzi ku muntu n'agamba mu kino tulina doctors nga ajja n'akebera n'agamba balala nti mujjanjabi bannansize and what tulina ba doctors kati buli muntu alina gundi katogolezi mwakola ki mwagwa kati doctor kati doctor ate naddala nga ali mu bakyala nawulyako basinga nakubeera mu parts kind of a mothers sandi nze tekinsanyusa kumulaba mu public ngali mu ngoye nga shots ng'abayimbi ng'abaniganiga oba just alina kuzza kifaananyi katubale nti Kenzo we yava doctor kagattewo byonna Kenzo mu looks byonna kuba n'ekirevu kyakyuka bukyusiwe ekitalingira tebirina bwe matalingira kubanga tebirina bwe bikwataganira omusawo aba musawo emyaka 5 gy'omala ku university n'emirala egy'okutendekebwa olaba wetwogera bakanso oba balawyers bakanso ennyambala yaabwe ng'ayambala nga kanso musanga jento masuuti kooti era kikimwawula ku bantu aba bakoze eki tosobola musanga ng'agenda mu kooti oba luddawa oba anyway ng'ali muki so nekirala nti newaba ali outing era omulaba nga maybe wajjeko ekooti ne tayi n'alisika n'asigala musati nga mikono miwanvu something like that tetuganya obulamu bukiwukamu era bubeerawo naye engeri ensi gye yayonooneka neyajjula ebikyalina fitina osobola okutambula nobeera outing nobeera mu shorts naye nga notajja nnyo mu public oba nopota posting nebibeera byoba mu simu yo oba anyway yakubanga omuntu ajja kikwata akyogereko ebigambo ebirala omuntu ajja kikwata yakiteekeko endowooza ennafu nga mayindi ye bwe mugambye etteeka lya yaki y'obusawo so nze kyenyambala nze endowooza yange nga nze yeeyo tuleetiremu ddala n'omukyala okuba nti banyumye omukolo banyumye omwana bamukodde birthday nnungi buli muzadde yandiyagadde ogikolere wuwe lwakuba emitima emibi n'eminafu tebasobola kukisanyukira ne buli muntu alina omwana ayagala okukola ekyo ekifaananawo ekityo naye obusobozi n'embeera mw'oba yetakusobozesa so Rema weebale nnyo ne Dr. Amza mwebale kukolera baby area birthday nnungi mpozi njagala okutegeeza nti obulamu bw'abaserebu yensonga kinagenda nti tojjanga mu public obulamu bw'abaserebu bukuforcinga bukuteekako embeera ey'ekibi nkita ya kibi ey'ekibi ffe bajjajjaffe twakula ne bamaama baffe nga bafumba n'abakazi 5-6 mama w'emmanga tata mama w'engulu jjajja w'okulusuku jjajja waki era wawuliranga mukyala mukulu mukyala muto mukyala simanyi kambejja simanyi bitya naye kati okulaba nti serebu bamuziza kumujja berubanga lutalo ofuuka nonsense kuki naye nga kya bulijjo nekyala nti amuza mukimanyi nti musajja muisiraamu ne waba akwanye that is a kind of oba abaisiraamu negwo kiraba nga kive kubanga Rema kati public nemu focus nemu wa pressure tuka n'omuyimba ebera pressure tebalavu okusinziira ku bibakolaze nti bawe yakwanye biki bujjo nga tamuyimba so balaba ekivulu kya Evans nga bujjeyo bonna yali pressure kulaga abantu nti yali pressure kusinza kwa Rema tazi n'ebyo takyamuka nnyo bwato Rema tamala gakyamuka ebyo Rema si muntu wakukyamukira takyamuka ajja ayina gundi ye nga ye Rema ayina nekyaye nga ye omuntu enneeyisaaye si yakukyamukirira bwetyo naye nalaba nti omutadde ku pressure bannamawulire bamutaayiza kibi nnyo kibi mumuleke life
amoving ensi tugirimu akaseera katono nnyo omuntu muleke yeyagaleko akaseera kasobola okwegayako ne family ekimu mumuleke teyazza musango teyatta muntu talina sente ya muntu gyalimu nti mubbye sente ze no way kati gwabadde okyali awo Rema bakoze birthday ya mwana ate speaker nga wa mwami we eri mu bukadde 8 plus 8 eyo si yasini seka yasini javuga zezo ni modo 9 motoka za bei goli eno okyakaba owoloma lwa gundi nti ate mama fina wadde before mukwano gwa muwadde ani yene ya million meko oba 5 oba 7 aliya bagita batya aliya ate speaker nga atonera mwami wechi so that's life. Tosobola gana muntu kola kintu kyayagala, tosobola ku stoppinga muntu mu mind ye. Buli muntu alina mukwano gwe bwamuyitamu, buli muntu alina omwami we bwamuyisa, buli muntu alina omwana we bwayagala amuyise. Naye lwakwa tuli mu nsi ey'obukyayi. Bw'oba ne mukwano gwo nga musajja, oyo aba yakwebakako. Bw'oba ne mukwano gwo nga mukyala n'omuwa akantu, oyo ate amannyabo. Ate oyo wamwagala. Bw'oba n'omwana nti otomukwedde nti ate eno pressure. Bw'oba n'omwami we bw'omuyimbako ku stage nti pressure mutta. Kwegamba tuli mu nsi ey'obukyayi, tuli mu nsi ejjudde amasitaani. Ye tusasobola kwewala nga ne wankubadde tusobola okugezaako okubeewala. Naye kizibu nnyo okwewalika ensi y'amasitaani ya butayagaliza ya bukyayina bujja. Nze nkuza abaana b'abantu tebavumwa. Nkuza abaana b'abantu tebabe. Yali malayika. Eyo malayika yo angel. Atamanyi. Ne bw'okirekawo kibebi ali akati ne bw'okituuzaawo mu ttaka. Kyo kisigalaawo n'ogenda ne kirya bikikutte. That is an angels. Kati gobodda onodda ku malayika ya Katonda n'ogivuluga n'omweditinga. Ekyali sinza okunuma kumweditinga kumuteeka ne walukagga. Ensi tolina bw'osobola kuginnyonnyola nali mmanyi Rema bulungi. Manyi ne walukagga gwe mwogerako. Rema. Nenjagala abasajja bali baagala Rema. Kapasita yaabo. Olaba nabo yabagaana. Rema teyayagala ku walukagga. Wadde omuwa eddakiika kale. Walukagga asobola okwagalibwa naye tekyali. Oli teyamwagala, tekyaliwo. Naye okutte ne baby Aliya. Yazala Amal, oli Amal. Okutte ne baby Aliya. Omusaze omugase ne walukagga kani imagine. Rema wakushunya ensoga nagigamba ki? Ng'omuvuma nti mubi. Abo baserebu balina obulumi bwe bayitamu bwe mutamanyi ate okuvayo okushunya omuntu kubanga mugenda muvuma. Nenga gwe okutta omwana wo muti the future. N'okwata omwana w'omuntu n'omweditinga amatuntu n'omwana wa Kenzo wanoma n'olubuto. Malaya go bagenda n'olubuto. Ndala mukunja wayita ki? Nkivumirira. Kyovola musajja kafe yagamba nti bifenga bibologa, bifenga bibonaabona. Ebyana beetaga kufanga biyayana ebyo nga bira ne B. Tosobola kukwata mwana muto ali baby. Si solo yeka. They are another babies. They are many nalabye ne Grace Scan yatadde omwana we. Nende banga bamweditinze ne Prince Oma, ne bamweditinga ne Lusuku lwa Sementi. Kati bikwataganira luddawa. Balesa Prince Oma ne beditinga ne Lusuku lwa Sementi. Abaana abato malayika. Kani imagine mwawe mutuuse. Kyovola bankugamba tewali abona talina watakolera nsobi. Katonda vayo na jaji nga abantu abo. Mubalaba kulya B kulya nvunyu ku street yoko nga gotomanyi lwaki bazirya. Teri mwava talina watakolera nsobi. Tewali abona talina watakolera nsobi. Aba bantu balina nsobi ze bazze bakola. Ezibakutte. Ezibalimu. Buli mwava ine kikolimo kyayina. Ffe tuli successful, tulina successes. Lwansonga nti tweyisa bulungi, Katonda akebera mitima. Tetukotokedde wadde nga gondabira mu katogole gyondabiramu. Ondabanga omubi, ondabanga omuzibu ennyo. Ondabanga yakubba era nnyongera okutumira ku bantu abafuula. Abantu walanga ekizibu nga bandigatta ku bizibu byabwe. Munnange mbagamba nti mugule ku butwa. Temutawaana kola ki? Kubanze nkyaliwo nnyo ate nga nkyabalumya. Abantu mwenna nga eyo gy'oli wanfuula ekizibu kyera nga wanteeka ku bizibu by'oyina nga nze mu ku kizibu ekikulumya omutwe ekikuguza data. Mukwano nkugamba ekigambo kimu tigaziye ensawo y'obutategeera kubanga nze nkyaliwo era totawaana kubonaabona nnyo. Gula akatte emmese kaali kubiko kofu oveewo owone full figure. Yes nze ndi muzibu nnyo munnange bw'ondaga nti oli sitaani nga nkugulira geyeena. Abantu bangi batutuddeko. Batutudde ku bigere, batutudde ku begabega batumenya for nothing. Omuntu akeera ku macanga talina kyali akuyambye mu bulamu naye nga akwogerera ebiringa ettaka. Abantu beezira muntu ayimuse, abantu beezira wali ssanyu.
abantu bezira omuntu ayagalwa kwegamba nze nakulabako nesenga ngaakuwa emmotoka nendaba abantu ebigambo bye boogera nze nenkusanyukirako nnyo kubanga nze so agikuwa senga agikuwadde kyekyobuntu lwaki sisanyuka kubanga nze so agikugulira ate waliwo asobodde ogikugulira so nebaza Katonda lwa kisa kyoyo nensaba amwongere wafunidde omutima ogukuwa you understand naye tulina abantu tebaagala kulaba ng'oli bulungi tebaagala kulaba akuwadde tebaagala kulaba mukwano gwo gokolagana naye zerani kolagana ne bala mubakeera ku makya ne ba editinga bala munange ne bagamba tuli mu motoka twebase gwe ne balamu nze ne balamu ne beerabira nti nze sikola njala baleeta omukazi ng'alina amara bwe gati nenga bataddeko omutwe gwange bataddeko ki enviri zange ne bagamba balamu yankoledde sex mu motoka ku sente zenina ne balamu zayina oba ebizimbe balamu byalina nange benina tusobola okubula ennyumba gye tugenda ne twebaka tusobola okuba sente za loogi ne tudda mu motoka abantu babeera bafaaki abantu bwe bakulaba ng'olina omuntu gw'okolagana naddala ekitonde ekikazi n'ekisajja kasamba nga mukolagana n'omuntu ze nalabye komenti ezasinze obungi ku SB4 nga mama Fina muwadde emmotoka nga lwe mwamugamba nedda waliwo something wrong era ono lwaki ndowooza yo gwe kyekugamba kuba oli asiimye naawe omuntu ne gwawadde waali nga nawe wasiima we wawa omuntu kyova abamu tebalina na babawa lujja wali obaddeko awo nga toyina waddako wadde akakomo kuba omutima gwo mubi nawe ne toyina na gweyagaliza bawe ne gwe bawadde omukolimira omukolimira kalize mukyala nze sipiika yawadde bbaawe emmotoka nensanyuka nga balinga bagiwadde nze eyo success motoka mpya ya new brand ya bbeeyi goboka ebizibu bya 15 yakutte Rwenda naluwa bba kati ofaaki naye tetugenda kwenkanankana ekyo oli kitegeera mind ejja kuba abantu abamu balina obulwadde nga bwe beesibidde mu budde obwo obujja buvaawo tetusobola kwenkanankana obujja bwatwabusangawo n'okweyagaliza kati nze kankubulire obujja bujja Katonda mu luberebere Bayibuli eyogera ku basajja bazimba omunada balumbe Katonda nga bamanyi bagupanga ne bagupanga bajja mutuka Katonda ajja n'abatabula n'ateekawo ennimi luberebere Bayibuli ekyogera bwali bujjo eri abatonzi abatadde ku nsi buli kimu akibawadde kyabwere mu kirya naye era baalinya ne bagenda bamukole bamusinkane tebakomaawo Bayibuli eyogera ku Adam ne Eva Katonda batonda ensi yonna mukwano ndi mu interview saagala stocks Katonda bwe yatonda eggulu n'ensi yatonda Adam ne Eva n'abawa ebintu byonna byonna ku nsi byonna buli ekyaliko n'abagamba nkibawadde naye kino kyokka kyali kibala eki kyokka n'abagamba kino kyange temukikwatangako olw'omulugube n'omutima omubi ompulira bulungi ekibala kimu kyokka omusajja akuwadde ebintu byonna ebiri mu nsi naye sigaliza akantu kamu bwe kati ekibala ekyo temukikwatako bakirumba ne bakikwatako ne bakiryako kati kugamba wenkulaga ensi yeyo ensi mwe tuli eyokweyagala ate n'okweyagaliza Katonda yagamba njagala okutegeeza kigambo kino njagala okikootinge bulungi Bayibuli eyogera bwete egamba nti Katonda yagamba nti tewali alijja gyendi ompulira bulungi tewali alijja gyendi nga tayise mu mwana wange oza tewaliwo bakabona ne baani omwana we yali omukulu ennyo asinga lwaki yagamba nti tewali alijja gyendi nga tayise mu mwana wange nkulaga okweyagala kati ebintu bino nze era nebibalumya mutwe nebibalumya mutwe ne batulumya nga muli basiru busiru waliwo ebintu ebitanyumya mutwe kuba oli n'abeerawo n'agamba nti gundi Bayibuli eyogera negamba nti ani ali musajja gwe saagala stocks ndi ku interview nesibyeko maani Bayibuli eyogera negamba nti ani alireko omwana we okumuwa ekyennyanja n'amuwa ejjinja omwana owo gw'ozaala ani alireko omwana we okumuwa engege n'amuwa omusota Bayibuli ekyogera era nemala negamba nti sooka wejja akasubi ku liiso lyo osooka olabe erya munno lwaki ogamba nti era ng'eririko ekisubi ng'eryo likweliri kwegamba nti ebintu bino byaliwo biringa politics ono politics watulimu yaliwo entegera yaffe yali temumanyi ku mirembe gy'amini abantu bafa ku Jobote baafa era entalo zaalingawo abantu bajjanga bafa abagagga n'abaavu baaliwo nakale ffe tujja kuleka abagagga n'abaavu era sejja kusenguka abafa tufa basigala basigale bazaale baale bajje nga ensi etambula generation nga zitambula zikyuka neno ligiimo ajja kubula amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti
eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.